Nalabye ku bavubuka ba Alien Skin nga banyivu eri King Saha. Kati ne ngamba obusungu bwavuddewa. Paka kati mbadde nkyebuuza obusungu bwavuddewa. Kati King Saha ekisooka nabagambye ejjo yayongedde ku gaali ye. Batambula nabo beeyongeddeko. Era naye yafunye emmotoka kati ziri ezi bbiri. Waliwo ekyo ki drone ekyo kiba kizimbagadde ne Super Custom. Kati ko semmotoka ze ziri Benz, omanyi musajja wa Benz. So eggaali yeeyongeddeko. Kati abavubuka ba Alien bagamba nti ono akoppa Alien Skin mu kutambula n'abavubuka. Kati n'okutambula n'abavubuka abangi nakyo kya muwendo we tutuukidde olwaleero. Kati ekyo kimu ne kibanyiiza. Ekyokulala Saha kyakola nti n'amazina ga Alien gano ag'okukasuka obugalo. Ate kati ekyo kyo nalabye alumya n'okulumya. Ejjo namulabye ewuwe n'akola ekintu kyekimu kati buli ekiruma bali akikolera ddala. Naye kati njogerako n'omuwagizi wa Lujja ku Wolokoso ng'okerera ku Star TV. Mujjukira we najjalo ne mbagamba nti King Saha alina omuyimbi gwasudde ku app nali ntegeeza TikTok. Era omuvubuka omu ku bavubuka ba Alien kwe kuvayo n'agamba nti Kibanda ye yakuyigiriza ne TikTok eyo gye weeragirako. Thank you producer. Kakati gwe balinako olutalo mulaba gyali. Omanyi kiruma nnyo okubeera ng'omuntu omutaddeko olutalo naye ng'ali ku ffeneewe. Aya naye ka King Saha. Buli wakeera ku macajja y'embwaye. Omanyi Saha kati buli waba akola video etandikira ku mbwaye. Okitegedde? Jjukira yambala t-shirt eziriko n'embwa zaabwe zikola ki? Zoogera. Kati buli video gy'akola etandikira ku mbwa. Kati waliyo akabwejjo ke yabadde nako ku video n'agamba mbu kafaanana omuntu awo. Ne ngamba wano bwe tuli. Kati yazzeemu okubanga tulinda feedback ku nsonga nga weeri ng'oggyeko obuzina buli bw'embagamba nti yabuzinidde ddala obukasuka akagalo mu kifuba. Kakati n'addamu n'atulaga nti ye ali mu good life. Kuba bamugambye munnaye beere nakawukawo owummule. Eva ku baana abawangaalira mu kibuga wakati. Bwebeereyo mu ttale lye nakawuka so naye n'abalaga nti mu ttale obulamu bubeera bwe buti. Ali ku ffeneewe. Okitegedde? Ate kati abafudde nakawuka ekivumo awo nsaba tutereezeemu. Mukyogeza butamanya. Olunaku lwe mulikeera ng'awo we muwangaalira temujjaawo. Bwe mulimanya nti mwetaaga space nga King Saha gy'alina ennakawuka. Neze byonna nga we biri. Nsigala ngamba King Saha ekigambo kimu. Be royal. Oyo ye King Saha. Akayimba kaabwe batuwaddemukko. Ku kayimba kano kati erimu abandaba. Wolaba ekifaananyi ky'abantu abo abasatu. Mu birowoozo buli omu alina ekika ky'akayimba kaabasuubiramu. Naye munnange sofanze ku kye naakawulira si kyekyo tutwadde tubasuubiramu. Si kyekyo nga Bobi Wine mwali nga Saha mwali nga bakamugaana akamwanyi. Nze luno lulimba siwe nadde nsuubira. Naye sofa awo bwe tukola ki bwe tuli. Ate I think wano wenja okwebaliza Pademan ekikyongera okulaga nti music omulimu because olina omubeeramu. Then awo ne neebaza ne Bobi Wine mukyo okufaayo eri kaalya ya King Saha. Cause King Saha akyalina kyavuga. I understand Bobi Wine kati ye yasukkawo awo n'asala nadde eno. Naye King Saha olwaleero yeetaaga okuba guided nti tulina okuddayo tumukube mu ttooki. Akyali ku music oba naye ayina essuubi ery'okusala dde sayidi eri. Naye nga bwe tubuuza ekibuuzo ky'okusala ebitabo bye biyimiridde bitya. Nze buli wenyiga akakebera kakoma nkumba ku second row. Tekandeetera nkumba university. Okitegedde? Kakati tulina okubanga ebyo byonna tubitunuulira. Naye nze mu kano omanyi ebintu bitandika mpola mpola. Ne Bobi Wine w'ebintu ebyali. Tebaakoma ku kyalenga. Tojja kuddayo performinga ebintu. Okitegeera? Wadde naye mwalimu okusalawo kwe teyaddayo kulemerako n'agamba nti kati kankole kino. Naye kati Saha ono waliwo embeera nga tetulina gitwala ng'ey'okusaaga. Nga tulina genda nga tugigoberera mpola mpola.
weetaaga okuba nga twegendeza ne twegenderezaawo kuba saha yasigala muyimbi akyetaaga kubeera ku stage obulamu bwe butambulira mpola mpola naye nga n'aba muyingiramu mumuwa maanyi tumi mwongera kukiwa maanyi so nawo tutunulawo kaawo so yembeera ya King Saha eyo ku luyimba olwo kakati Sserulungi wa kuno bannyabo ne bassebo Kapere ali kumulamwa ali mu kuzimbira mukyala w'ennyumba mujjukira emabega wali we twagenda mu ttale awo waliwo ttale naye buli kimu kisoboka Kapere we yagenze n'atandika okuzimba ku musingi ewantu wakyukidde ddala nekkubo kati lyeyerudde emmotoka etuukira ddala ewa Kapere so munnange awo waali omusingi gwawedde muwanvu muzibu bwe twabeereddeyo mu Easter holidays zino twabadde tuli mu kujjuza ttaka era omusingi twamaze okugujjuza essaawa yonna kati Kapere ebisenge bigenda kutandika okuyimirira azimbira mukyala we n'abaana saidi ze Mukono eri ku Kayunga Road abamanyi wali omusaalaba awo waabwe tera n'ayingira munda awo naye nga muna ebintu birina engeri gye bikyukamu gwomanyi kyekitegeeza okubeera mu public holiday nga muyina ekibatwaliriza obudde kwegamba Kapere naali musanze waluli naye kati tulina kye tugamba nti jamu tugende twebulizebulizeeko eyo omwana akola wali we tugamba kola kino ne Kapere wattu okitegeera abaako kyakola ki kyagamba naye Kapere ayimba erinnya Mama Trump omukwano oguviira ddala ku ggumba bya ddala sookompe ku Kapere tukomewo simanyi Mukama yakikola atyo mundeetera mu bulamu bwange kubanga abakazi benabeeranga nabo nga nkyabeera Nansana ne benabeeranga nabo Makindye baalya ssente zange nnyingi nnyo naye nga tebaagala kunzaalira baana nga tebaagala kumbeererawo naye neebaza Mama Trump Mukama mumpangaalize nange ampangaaze mbeere naye bino mbikolera Mama Trump n'abaana bange enkyanfa nenkola ki nenva kuba sijja kubeerawo lubeerera osegera njagala ndekera abaana bange Mama Trump alinga mama wange Mama Trump akuterekera ku ssente ng'ova okkola Mama Trump eno ennyumba ogiraba yateekako semiti we eno ennyumba gy'olaba yiye nga yiye n'abaana naye yateekako ki seminti yaleta father n'atema evvuunike n'ansabira we yamala okunsabira n'ansabira poloti yange omukisa n'atamira n'evvuunike n'ansabira n'omukisa byonna nyumba yanetandika kati naawe olabaawo Mukama waba ampadde omukisa nenda kugulawo waneeno bakugaye batundawo nenda kugulawo bagaye batundawo kugambe nga wanu wange nawali kati waliwo plan gye tukuba bayita as built nga bwe kizimbiddwa okitegeera kati kizimbiddwa nga bwe kizimbiddwa bwe tugikuba naye ne tugyongeramu ebirungo tugenako kakuwa olage ennyumba eno nga bwe geno olabika wabweru eserekedde olwedde era tennaggwa ye agenda kukulaga ekifaananyi nga kivuddeyo ng'asinziira mu kino kye mwataddewo olwedde n'ebyokukyusa abikulagire muli nga ne Bobi Wine nawaana abazze kyakulanyisa entamu nga nawaana abazze okukyala alina n'obutavaawo twagamberenge wa Kapere tuwayewayengamu kati kyenyinza okumugamba mwami Ashraf abadde agambye okumukolera pulaani ennungi ne pulaani eyo ebiseera ebisinga yitagana egirako quotation n'azimba mu phases bw'ogamba nti ogenda kizimba omulundi ogumu ebiseera ebisinga kiyinza obutakwanguyira naye tuba tukoze quotation ezo tuziwa mu phases n'ogamba kati omusingi gugenda kumalawo ssente bweziti n'omanya embalirira y'ennyumba eyo kikuyambako okwebajetinga okupulaninga obulungi n'oyanguya omulimu nze nkulaga bwe yazina okukikulaga Kapere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yoyo Kapere tapawa 15 naye Kapere
Kapere atutwala kaguddeyo atuvuga speed 18 naye obulamu bwebo ali physically fit, mentally fit, financially toyongerako ka stable ku financially kuba musajja sebo akyabakoola nnyo mu mukwatireko aberenga azimbira abanabe ennyumba atera mu mbeera endala mu mukwatireko ayongera okugula baneiba be ebibiri omulundi gumu ate n'ayamba tokuba mimiro tanamalayo ennyumba ate atanse tunula wa baneiba my friend bw'oba tolirwedde kuyamba chill miraka piu otuulo kakane ulabe bulabi nsiwe kuleka speed 18 so Kapere mumuleke abeere let Kapere B mumwesonyiwe so yoyo Kapere lufotose yagambye nti ye Mama Trump kwafiira agamba Mama Trump yagumiikiriza n'okomyawo boxazo n'oziteeka wali n'ayoza Kapere yagambye mbulawo mukyala wayoza boxa atataddeyo mu masiki kati aba mwagaza ki so byebyo baganda bange obulamu bwe butyo buli mukyala yeetaaga omwami nga Kapere mu bulamu bwe bamanyi kati bamama nagundi bali eyo bagamba kintu kyekimu ti buli mukyala yeetaaga omusajja nga Kapere buli mukyala yeetaaga Kapere mu bulamu bwe obulamu bere nga buvaayo ng'omukyala wakola ki wayagala mu mbeera endala nebaza ne muganda wange Ashraf Waregiko yawadde Kapere seminti okulaba nti omulimu gutambula bulungi mu maaso. Of course nange mu mbeera ya Kapere okuzimba nenteekawo embeera gye sitayagala kutiisa abantu wano naye nga ye Kapere amanyi era bwe mulimu owulira olunaku lumu gagamba lujja manya bumanya nti njagala ennyumba ye eyimirirewo mu mbeera emu oba endala. Lwaki sibateera wano mbeebaza okuba nti mutugoberera buli ku makya tubeerawo Monday to Friday essaawa ziba emu n'eddakiika 45 awo tubaffe tujja ne twogera ku bigambo ebifaanako ebiti mu kisaawe eky'amasanyu oba omuntu yenna eyeekoleddewo erinnya ne waaba yalikoze ekiro ekikeesezza olwaleero tuba tujja kujja tumwogereko mu bitiibwa kuba kyekyo twasalawo okubanga tukola mu program ennene wet gye bayita bwakedde ekeera okulabikira ku lutimbero ku ssaawa 12 n'ekitundu paka ssaawa 3 era nga wenvaawo essaawa eno bannange bagenda kubanga bajja era bongera okubanga battaanya ensonga. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo.
tulina nga onalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regiko emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing eby'amazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Regiko Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basawa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services.